DRC signed the Washington Accords. I thank the United States and Qatar, alongside our African institutions, for supporting this peace process. It is a critical step toward addressing the root causes of conflict in eastern DRC and restoring regional stability. Rwanda is fully committed to implementing this agreement, but any threat to the peace and security of our people is unacceptable. The threat of state-supported violent extremism is unfortunately still very real. Nkwandiza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates. His Excellency President Paul Kagame, President w'eggwanga erya Rwanda, mu bigambo bye nga amaliriza omwaka ogw'2025 yavuddeyo nate n'ayogera ku nsonga ez'ebyokwerinda awamu n'ensonga eza wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. His Excellency President Paul Kagame yagenze maaso n'okubanga yeebaza United States ne Qatar okwenyigira mu nsonga eza Democratic Republic of Congo n'obutabanguko obugenda maaso mu Eastern DRC. President Paul Kagame yavuddeyo n'agamba nti bo bajja kusigala nga bagoberera agreement eyasayiningibwa mu United States mu kibuga Washington DC wakati wa President Paul Kagame, President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne President w'eggwanga erya America, His Excellency Donald Trump. President Paul Kagame yavuddeyo nate n'alabula abo bonna abaagala okubanga bataataaganya emirembe gy'eggwanga erya Rwanda. President Paul Kagame yavuddeyo n'agamba nti tebajja kukkiriza yadde n'olunaku n'olumu okubanga basigala nga basirise singa bafuna obulumbaganyi. President Paul Kagame yavuddeyo n'agamba nti bajja kubaako kye bakola okukuza omuliro. Tujjukira bulungi nti waliwo obutabanguko obugenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo wakati w'ekibinja ekyama 23 n'amagye g'eggwanga erya DRC awamu n'ebibinja ebirala ebyenjawulo ebikyagenda maaso n'okubanga birwanagana. Omwaka oguwedde December 2025 President w'eggwanga erya America Donald Trump yavaayo n'ayingira mu nsonga z'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga President w'eggwanga erya Rwanda bavunaana eggwanga erya Democratic Republic of Congo okubanga DRC ewagira ekibinja ekya FDLR ekigenda maaso ekyenyigira mu kitabantu ekyali mu ggwanga erya Rwanda ate n'eggwanga erya DRC nalyo nga ligenda maaso n'okubanga livunaana eggwanga erya Rwanda okubanga lisupportinga ekibinja ekyama 23 ekiri mu Eastern DRC ekikyagenda maaso n'okubanga kiwamba ebitundu eby'enjawulo. Kakati ng'amawanga gano abiri gakyagenda maaso n'okubanga geevunaana okubanga gawagira ebibinja ebya bayeekera. Kakati President wa America Donald Trump yavaayo n'ayingira mu nsonga zino mu ngeri y'okubanga abayimiriza era abakulu bano basayininga agreement okussa wansi ebyokulwanyisa n'okubanga amagye ga Rwanda gafuluma eggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu n'okubanga eggwanga erya DRC liyimiriza okusupportinga ekibinja ekya FDLR. Kakati oluvannyuma lw'okubanga ababiri bano basayininga agreement wayitawo ennaku entono ddala ekibinja ekyama 23 nate nekiddamu okubanga kiwamba ekitundu ekiri kumpi n'ensalo ez'eggwanga erya Burundi. Kakati kino kyagenda maaso n'okubanga kireetawo obunkenke nate buto wakati w'eggwanga erya DRC nga n'eggwanga erya Burundi lyagenda maaso n'okubanga livunaana ekibinja kino ekyama 23 okubanga kyenyigira mu kuwamba abajaasi ab'eggwanga erya Burundi. Kakati mu address eyabadde emaliriza omwaka
nga President Paul Kagame yavuddeyo nate n'asuubiza Donald Trump n'agamba nti bo bajja kusigala nga bagoberera agreement eyasayiningibwa mu Washington DC, wabula omukulu yayongedde okuba nga akikkaatiriza n'agamba nti yetajja kukkiriza obulumbaganyi bwonna, era omukulu yavuddeyo n'alabula n'agamba nti omuntu yenna agezaako kubanga alumba eggwanga lye erya Rwanda ajja kubanga amwanukula, tajja kusirika. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti yajja kubanga abaako kyakola ku nsonga zino, era omukulu President Paul Kagame yagenze maaso n'okubanga yeebaza n'ebirala ebingi ebyaliwo mu mwaka guno ogw'2025 guyise, nti waaliwo olukuŋŋaana olw'ebyokwerinda wano mu Africa, era omukulu yavuddeyo n'agamba nti eno siteepu nnungi nnyo eyabaddewo mu guno omwaka ogw'2025, era omukulu yavuddeyo n'asuubiza n'agamba nti ajja kusigala nga agenda maaso n'okuba nga akulaakulanya eggwanga lye erya Rwanda, naddala okuba nga anyweza ebyokwerinda. Stay tuned. Several milestone events this year elevated Rwanda's profile internationally. The International Security Conference on Africa was held for the first time, and the African School of Governance matriculated its first class of students from all around Africa. We also convened a new annual event on nuclear power innovation for Africa. This reaffirms that Rwandans and Africans generally have the power to define who we are, what we stand for, and where we are going. The defining moment of 2025 was undoubtedly hosting the UCI World Cycling Championships. Bringing this competition and its elite athletes to Kigali's streets was a source of immense pride for our nation. I congratulate everyone involved in making these events a success. Sports unifies and empowers communities across all boundaries. The world saw Rwanda and Africa in a new light. And much as we are not yet on top in football, the prospects for the future are promising thanks to the help of FIFA in building ourselves up. We also look forward to hosting the FIFA series next year. With the infrastructure we have built, our long-term ambition is to nurture the next generation of Rwandan talent to compete and excel. This month, Rwanda and the DRC signed the Washington Accords. I thank the United States and Qatar, alongside our African institutions, for supporting this peace process. It is a critical step toward addressing the root causes of conflict in eastern DRC and restoring regional stability. Rwanda is fully committed to implementing this agreement, but any threat to the peace and security of our people is unacceptable. The threat of state-supported violent extremism is unfortunately still very real. Ahazaza dukwiriye harashoboka. Tugomba kuguma mu nzira nziza, tugakomeza kugira icyizere kandi tugakomeza gutera imbere. Mu gihe twizihiza impera z'umwaka, ndasaba buri wese kwitwararika no kwita ku mutekano wacu n'uw'abadukikije. Buri wese afite uruhare rukomeye
kugira ngo tugere ku ntego zacu. Jyewe n'umuryango wanjye twifurije Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda umwaka mushya muhire w'ibyishimo n'uburumbuke.